wano wenyimire kye kisawe kya Bukungu Primary School mu Gombola ye Kidera mu district ye Buyende mu saze lye Budyope bagenda kutegeka emikolo gy'okujjukira nga bajuweze emyaka 10 miramba bukyanga kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Gabula na Diope atula ku Namulondo oba giyite ikonero. Ayisawa eno abantu bali kujja mu maiso okuboneka nti tugamaganye ekyo kyankyona kye tubona nti oba oli awo ne kikabulako. Mbera hano saawa eno okuba kuteekateeka tuyingire 8 ku 10 era tuduba nti obwire buno bunatolera kwa akaliba tudda kubanga tuyingire 10 ku 10. Okuvira ddala obudde obw'okumakya abantu bwedda beeyiwa mu kifo kino okuganyulwa mu nteekateeka y'olususalo lw'ebyobulamu yateekeddwa mu kitundu kino okujjanjaba abantu ba Kyabazinga. We are having a health camp and I want to say that it's more interesting as Bukungu Town Council for us to host the tennis coronation anniversary. Kati health camp yene yatandise roido okwidandaba abantu nga tulikola ku ndwaire ed'endawulo, tulikola ku maiso, tulikola ku maino, tulikola ku ndwaire edindi ed'ekikyala. Abamu kwadde bajjanjaba abantu bano bategeezezza nti abantu ba Kyabazinga bawangalira mu kitundu kino batawanyizibwa nnyo ekirwadde kya bilharzia kubanga bangi ku bo bawangalira ku mwalo. Twagaine nga obulwaire buno abantu abaliyo tebasobola bulungi kubukebera okukeberebwa kwa bilharzia n'endidandaba ya bilharzia n'engeri okufunamu eddagala. Ng'oggyeko bano baba ku byebivuga nga kugasi n'abayimbi basibe beeteekateeka olunaku olw'enkya basobole okusanyusa abantu ba Kyabazinga. Mu ngeri emu ategekeddwawo n'empaka z'amaato ku mwalo gw'e Bukungu era bagenda okugolomala amaato gano olunaku olw'enkya batuwidde engeri gye beeteeseteeseemu. Ndibamatiza nkanyoba kakasa nti kano kawairemu omukuzigule nife ba defining champion kali kyetulese kiri jasinga kuniwale timu saba wanguzi ndirade nalimu ndikiriya nzize okubalaga ndide wano kuvuga nkasimba wa baba tuwatama ndide kulwanirira Bukungu Town Council entene ino kitwaleka pyokolo oba yendo batayenda olina ko olwaido kweyo kyadema ekino tujanacho. Abali masekati g'enteekateeka z'omukolo guno bategeezza nti ekiro ekikesa olunaku olwaleero wano bagenda kusula wakasiki era emikolo gya kutandika olunaku olw'enkya obudde obw'okumakya. Ddakujja kutwalika ssaawa endala y'okunkyo ng'abantu bali mu kifo kino. Tusuubira abantu abatayika gansi wa mitwalo tina 10 tinaki tuli mu mitwalo. Tukitegedde nti ng'okujjako waliwo ekikyuseemu Kyabazinga wa Busoga asuubira okutambula ne ine bantu. Ku ssaawa nga 4 n'ekitundu tukome ku ssaawa nga 6 n'ekitundu oba 7 awo omugeni waife atuuke tutolere kugamoga nga titutoolaku okubona baba nga atuleetera maama. Guno gumundi ogusookeddera emikolo gino egy'amatikkiro okuteekebwa mu ssaza lino ery'Ebugabula Kyabazinga yennyini mwava. Twagadde okumanya lwaki ku mulundi guno Kyabazinga yakoze okusalawo kuno. Baddaadda abayise ife Kyabazinga eno ne mu byalo byasooka okutuukamu nga bali kuyingira mu Busoga mu. So ebyafaayo by'amaanyi nti Kyabazinga buli lwabagano abali kwirayo mu buvo bw'ensibuko d'abaddaadda. Kyabazinga atukirala mu bantu abantu b'e Bukungu bona okubatolayo baide wano kyali bare kizibu twasomba ayi nga baba akibona nga kyangu olusozi okujjayo Moses Musa so baba mwena asitwika aje Bukungu nga abunyo bwa Kyabazinga kubusisire mu Busoga mona. Mu bbanga n'ery'emyaka 10 Kyabazinga nga tudde ku Namulondo tutegeezeddwa nti waliwo bingi ebituukiddwako mu bwa Kyabazinga bwa Busoga. Kubona nga omwana omuwala akuumibwa ino mu Busoga kuba Busoga ona ebaire emanibwa nti abaana bafuna endanga bakaali akikoze kwino era tukubona ebibale bivaamu. Olw'abantu abangi abasuubira ku mukolo guno olunaku olw'enkya ebyokwenda binywezeddwa era abangi tubalabyeko nga beetalako n'okulabula ekifo kino okakasa nga mpawo omuntu yenna afuna buvune olunaku olw'enkya. Buli muntu ayidde akuyingira wano kyeteeko bakasa wabula buvunaanizibwa bw'oli nabwo nga iwaidde okuddaguza bwakugondera babyakwerinda kyonka ebako baati bita wano woba obite otaswika kabiri kujja luuyi. Okusinziira ku nteekateeka Kyabazinga wa Busoga asuubira okutuuka mu kifo kino ku ssaawa 6 ez'olunaku olw'enkya olw'emikolo gitandike. Samuel Sebuliba agafeeyo ku Spark TV wane Buyende.